Sali Hakim oluvanyuma lw'emboozi gy'otuleetedde ate ka tugende mu nsika y'ebyemizannyo tulabe Abel Kitaka naye byatusakiddeyo. Bw'otuuka mu maka ga Gola Moses erugoba mu Kawempe oyinza okuliyita eddwaniro. Kino kyongera okwoleka obwagazi bw'alina eri omuzannyo gw'ensambagere. Abato ddala abakuze mu myaka na buli ayagala okutendekebwa talina gwagoba. Ejaneta mu kickboxing nange tata yali abizanya ne mwegomba kati natandika nange okunjigiriza bwe batyo mpola mpola kati bwentyo bwe nabiyingira ndaba kuba basale kobula ona gobampa wenjo kuba. Golola atandise okutendekebwa mu butongole nga yeteekera okuddingana n'Omusudaani James Majok. Nkomyawo James Majok kubanga kati luno lunyiriri njagala ndugale because sagala kubeerawo James Majok. Omusudaani yakola atya kati Omusudaani tumuleetange ennaku z'omwezi 26 era boxing day tugenda kugifuula kickboxing day. Nzize ne tiimu yonna ninono omwana omusoka giri okoba otya 26 tugenda kubakola ki tujo bakona boti kuni boti so James Majok yakuba Golola katamutte mu lulwana olwali ejuba ngono atubuulidde ekiyinza okubanga kyekyamukubya. Ate nze yankuba nze neewunya bwewunya ng'ansanga kakiriki simanya buno bukiriki busimanya bukuluku zonabona bukiriki ku online ng'olya ng'ambo wange omusajja sikatona akutte konzaani mbu Majoko konza olwana luwa nga bateekawo olulwana nga ddawo omusajja asamba ng'asula eri kaakati njagala tukomewo nze nakuwa ebintu by'okwekwasa eringi yalinganga kisaawe kaakati njagala muleetere wano era kyovula bakati nyingidde enkambi ng'obudde bukyali ekyantwala luli okubeera nga omusajja oyo mumufuula kaakati omukondeere saakulya bulungi. Akooda abanene omuli ne Prime Minister Honorable Robin Nabbanja okumukwasizaako. Kyova olaba kati njagala kulumba kuli gwe kikwatako. Nabbanja essimu yo balamu yagimpa era ngenda kukukubira ojje ow'ekitiibwa His Excellency sigenda kulekera kwa tulina lina bivaako. Eggulu tugenda kujja tukampingeyo tuwulira abayimbi bakampingayo ne babakuba kibooko naye bannange tugenda okubagala n'abamaje b'eggulu nze mbabuulira tugenda kampinga ffe tuli bubi. Gola Moses of Uganda mu muzannyo gw'ensambagere yafuuka ekyokulabirako nga kumpi buli muzannyo waagwo yeegomba kubeera nga Golola. Ono azze akuba abantu ab'enjawulo omuli Ronald Mugula, Titus Tugume, Umar Semata, Abu Chikenwa n'abalala. Mu mupiira liigi y'ababinywera yakuddamu okutojera olunaku olw'enkya nga Express FC mukwano gw'abangi yakugulawo olutabalo lw'okweddiza ekikopo kya liigi kye bawangula omwaka oguwedde nga batandika ne Arua Hill ey'akaja mu liigi. Omutendesi Waswa Bosa awera kweddiza kikopo. Express teyakubibwamu mupiira nagumu season ewedde ng'eri waka kyagamba nti ne ku mulundi guno beeteeseteese bulungi. Kye tusuubira nti okuddamu okudifendinga ekikopo abavubuka bali focused. Tumanyi liigi tegenda kuba nnyangu. Buli tiimu yeetegese bulungi ne bacoaches beetegese naye tugenda kulaba nga tuteekawo performance okulaba nga tusobola okusigaza ekikopo ekyo. Tugenda kucyandolinga nga omupiira gubeera nga season ewedde we yali tulina osigala nga tuli focused nga abasambi tusobole okulaba nga tuteekawo embeera gye twateekawo season ewedde kubanga tiimu tekyuse nnyo temuli avuddemu ffenna tukyaliwo just kwewaayo nakukolera wamu tusobola neera okukiddamu. Emipiira emirala egigenda okuzanyibwa olunaku olw'enkya Ondu Paraka yakukyaza UPDF ku Greenlight Stadium mu Arua ate nga yo Mbarara City egenda kukyaza Bright Stars mu district y'Embarara. Ebyo ng'obitadde ku bbali omuzannyo gw'eggaali z'empaka gwe gumu ku mizannyo egigenda okukiikira Uganda mu mpaka eza Commonwealth Games ezigenda okubeerawo omwaka ogujja mu kibuga Birmingham ekya Bungereza. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu ggwanga ekya Uganda Cycling Association kitandise kaweefube okunoonya abavuzi abagenda okukiikira Uganda mu mpaka zino nga kitegeka empaka eza National Championship. Empaka zino zigenda kuteekebwamu ensimbi munabyamizannyo Ismail Lukoya era ng'ataddewo kapyata w'emmotoka egenda okuweebwa oyo anaaziwangula. Sumula bw'ati ebyemizannyo ndirwedde okumunoonya yonna gy'ali kasaasumula ebyemizannyo ekintu kino kigende mu maaso era nga bwe kitandise. Mahaba Muwonge ngono president wa Uganda Cycling Association agamba nti empaka zino zigenda kuteekebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era abagenda okukola obulungi be bagenda okugenda ku ttiimu y'eggwanga. Nebingi nti ebirabe ekiriwo kya mmotoka tekikukanula mutajawo ebirabe ebyawattuyo bino si kyawattuyo ani anaasooka okumalamu
ecupa y'omubisi oba ani anaasooka ku goal kyova olaba nti zijja kusookera mu region. Empaka za Commonwealth Games zigenda kugibwako akawuwo ngenda kusoma mwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja okutuusa ngenda kusoma mwezi 8 omwezi ogw'omunaana 2022. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.